Eno waadi y'abaana mu ddwaliro ekkulu Mbale. Waadi eno y'emu ku ezo ezisinga okubeeramu n'abalwadde abangi era olumu babulwa n'ew'okwebaka nga ku luno lwe twayiseeyo. Abamu beebasibwa basatu ku kitanda kimu. Ku luno twasanze abazadde abamu bakutte abaana baabwe nga bwe babajjanjaba olw'okubula ow'okubwebasa. Serving 100 children or 80 or 50, you can imagine there is no quality of care. Wadde ebyuma bya Oxgyen byetaagibwa nga 6 mu waadi eno olw'obungi bw'abaana bajjira mu mbeera embi, muno mulimu ekyuma kya Oxgyen kimu kyokka. Abasawo basanga akaseera akazibu ng'olumu bakikozesa babiri oba olumu bagamba abalwadde bagire nga balindako okubateekako wadde nga nabo bakyetaaga okutuusa nga abaliko batereddemu. This one is calling you. You want to attend to this one they have brought unconscious, is very sick, this one is dehydrated. Abatwala eddwaliro lino ery'e Mbale bagamba nti bingi bye babulwa mu ddwaliro lino ekikosa enkola yaabwe mu kujjanjaba abalwadde.